Kadaama TV waliwo Bulooka Abatuleeta Batemu Buwarabu. Waliwo Kadaama wano ayagala otunyumiza story ye ng'agamba Bulooka bano mwegendereze ebikola byabwe, ye ayita mu process y'emu, y'ensonga lwaki ayagadde okusharinga story ye akunnyonnyole ggwe atannabaddugwamu oleme kuluggwamu. Ddala abawala ababeera tebannajja Uganda, muwulirize nnyo omuwala ono ng'ayogera ku Bulooka bano ne Kadaama bali mu mbeera y'emu. Namwe muwulirize, oyinza okwesanga nga story gy'ayogerako naawe gy'osharinga. Mr. Kadaama David balakosi bale kutuweereza ogamba otya oli bulungi gye tuli naffe tuli bulungi. Mr. Kadaama David kyenjagala onyambe otusize eddoboozi lyange eri Bulooka b'e Uganda abatuleeta. Mu butuufu nze ndi wano bayitawo Fujira, waliwo office bagita Tadbi, naye baatukwasa omukyala mukyamu. Office gye ndiko ye yafiirako Munnayuganda Maimuna Nassali. Tuli ku office ey'emu. Nze najja 2019 gwali mwezi gwa 7 gwa 5 ng'ennaku z'omwezi 17. Naye ntobye n'omukyala oyo buliti gwe baatuwa. Abaamunkwasa baŋŋamba muntu mulungi era ne ŋŋamba saaki ya mu kampani. Najja ne Bulooka. Naye omukyala atutulugunya nga bw'okiwulira. Akayumba akafiiramu Maimuna Nassali nze yakansigiramu ennaku 3 nga temuli mazzi, temuli kyakulya. Nalina gye nali nkola nga bayitawo Masaafu. Mukama wange ne tufuna obutakkaanya. Ne mugamba nziza ku ofiisi emirimu ginnemye. Ne banzibiikiriza essimu 2 awo nali nakakola emyezi 9. Ne mbagamba tugende ku poliisi ne bagaana. Yoga nze ne nkwata ensawo yange ne ntambula. Bansanga mu kkubo nga ntambula. Ngenda nnoonya poliisi weeri. Ne batandika okunkuba ne tulwana bubi nnyo. Kubanga okimanyi omuntu olwana nawe weerwaneko. Kati we tulwana omukazi ne mukuba bubi nnyo, omusajja n'ankwata n'ateeka mu mmotoka n'anzisaayo ku ofiisi. Nalina ssente ne bazinziggyako. Ezimu ne nzirwanira ne nzisigaza, endala ne bazinziggyako ne baziwa ofiisi. Kati we natuuka ku ofiisi ne complaininga ne bazikwata ssente zo ne baziwa oyo buliti owa ofiisi. Ssente zange by the way yazirya kukadde kamu emitwalo 9. Ekyasinga okunnuma, nansibira mu kayumba ennaku 3 nga sirya sinywa, ate nanzizaayo mu nnyumba eyo yennyini emu ku mpaka. Ne mugamba Madam Buliti sanizeeyo ku nnyumba eyo, omusajja oyo mubi, yasiba Omuisopia emyaka 7 nga yamuteekako omusango gw'okuttuga omwana. Munnange gwe nasangawo yali akoze emyezi 8 ne bimulema. Nkozeewo emyezi 9 kanfuneyo ennyumba endala. Mukyala yanzisaayo ku mpaka. We naddayo nagwa mu lutalo banayisinza nadde okubuulira. Awo COVID we yatandikira. Nenguma nenkoleyo emyezi emirala 9 gy'emyezi 18. Era ne nnemererwa. Nenzirayo ku ofiisi. We naddayo ku ofiisi. Najja nakola olutalo lunene nnyo. Nengenda ku poliisi. Bwe nagenda ku poliisi ayo Fujira ne nzigulawo statement ne bamuwesa 24 tutegeragane, bwe tuba tetutegeraganye nsire waka. Ne bampa deadline okuddayo nga November nga 28 nkole COVID test nzireyo. Ekyasinga okunnuma oba ekisinga okunnuma, bwe naggulawo statement eyo era nayongera n'akoma ku ofiisi n'akola olutalo. Ne nkubira Abatawufiiku ne mbanyonnyola ensonga zange. Bwe nkubira Abatawufiiku ne bamugamba omukozi muveeko. Abatawufiiku abo ndowooza kye kitongole ky'abalooya. Ne bamugamba muveeko. Kakati we mala okuprosesinga ensonga zange, Abatawufiiku ne baŋŋamba poliisi egameka. Ne mbagamba poliisi eŋŋambye ŋŋende nga mmeka nga 28 November nzireyo Uganda. Kati nga ŋŋamba Buliti nzirayo ddi nga ŋŋamba lindako ennaku ze bakuwadde okole COVID test ogende.
zaali nga 10 Novemba. Omukyala oyo n'anneefuulira n'asiba buli wamu n'antunda ewalala. Wantunda ne mugamba madaamu, njagala passport ne cancellation letter nzire ewaffe, lwaki ontunda? Ne tukola olutalo naye muli ne ŋŋamba bannaaye kakati nsigadde ku ki? Ofiisi eno yabanga maamawo, yabanga tatawo, yabanga kojjawo, yabanga mugandawo, kubanga w'olemererwa era olina kudduka kuddawa ofiisi. Bwe yatutunda nga ngenda e Salujja twagenda ne munnange yali mu Sri Lanka. Bwe twatuuka eyo yakola ennaku 5 n'agamba nnemereddwa azizeeyo. Ne mugamba nedda nze mmanja. Mukazi ono baamugambye asasule ssente zange. Bwe nzirako ofiisi buli kitagenda kumpa ssente zange. Yandyako dda ssente zange akadde kamu emitwalo mmeka 8. Ate ffe bannayuganda tatuwagala. Ne munnaffe yatuuka n'okufiirawo awo n'atamujjanjaba ate n'atamukkiriza kudda Uganda. Maimuna Nassali ze ofiisi eyo gye ndiko. Era ndifujjera ofiisi eno erinaanye University of Technology and Science eky'Emmanga eno eri Kyengulu. Kyenjogera nkikakasa. Ate munaye nga nkomawo. We nakomawo ng'era eri nga omukazi amala oli we yagenda ng'aleeta Omunnayuganda. Kakati Omunnayuganda yamuleetawo nali nakakola omwezi. Nga mugamba munnange nno wano wozze wabi. Naye ninda nze bansasule ssente tugende. Naye ate gwe ojjidde ku visit visa. Katulinde amala okukolera visa. Tuve wano. Nga munaye ngumiikirizaako nga munnange bamala omukolera visa. Omukyala yali mubi nnyo kubanga nga tatuwana kyakulya nga tugamba emmere tulina ogyegulira, buli kimu tulina okyegulira, sabbuuni biki ng'awo bimanyi. Nga muganda tujja kusobola kugula mmere ssente ze tufuna ntono tuddeyo. Nga tudda ku ofiisi. Nga munnyonnyola. Ne saamunnyonnyola na bingi nga mugamba olaba n'agamba nzire ewaffe n'okaana kati olaba ebintuukako. Contract already nze contract yange Mr. Kadaama TV eggwako mu Gwokutaano. Kale nakola medical nga 28 ogw'omukaaga gw'omwaka guno contract yange bekola ki eggwako. Naye can you imagine nkoze emyezi 18 mu nnyumba emu. Lwaki onzizaamu new contract nga siwumudde naye mu kakati eri nagenda nenkolayo emyezi 2 era nenkolayo emyezi 2 nekomawo ku ofiisi. Bwe nakomawo ku ofiisi naddamu n'antunda January kyensizeemu okutegeera nti omusajja oli teyabawa cancellation letter, teyagibawa. Bwe ntuuka mu nnyumba wendi babiri wano beerumaluma n'olwaleero bagedde kulwana. Omusajja ow'awaka ayagala nzireyo abalala bagamba taddayo akola bulungi. Olaba omuntu obuzibu bwakuteekamu. Ekirala kyenkubiriza abaana bannayuganda, bannange mulekerawo okutambula ne babbulooka. Ezo embwa tezirina makulu. Zibuulire kulya, bwe zimala okufuna obusente, zo ne zigenda ne zikyakala mu mabaala, gwe n'ojja mu buzibu. Kubanga nze natambulako ne ngenda e Jordan waaliyo obuyambi. Kuba natambula ne kampani ya Tiger Manpower Agency. E Jordan ne banyunga ku kampani bagiyita Cylon. Bakwata documents zange ez'e Uganda n'eza Cylon ne baziwa mukama wange eyantwala. Era mukama wange oyo yantwalanga ekikulu kuba yamanya e Uganda bampondera n'eno e Jordan bampondera. Naye wano eno kampani ya Tawuji ne Tadbi eleeta abaana bannayuganda nga tebaliiko biwandiiko bibawondera kuva mabega. N'akutulugunya nga tolina w'ogenda kuddukira ate nga ye ofiisi era gy'olina okuddukirako ate yerina okutulugunya. Bannaye Mr. Kadaama TV batugambire ko waliwo ekisajja bakiyita kimuwanguzi kyekireeta wano abaana. Muwanguzi ne wamugamba muwanguzi lekerawo okuwa buliti abaana tawulira. Kati nina obulumi munnange omulala twatuuka n'okugenda Ministry of Labour. Ne tulumba abatawufiiku ne tugenda ku poliisi naye nga buli we tugenda nga bakubayo amasimu. Abo temubayamba, abo temubayamba, abo temubayamba. Kadaama TV kati tukole tutya?
sendi wano bayitawo fujera era office weeri kati bannange tukole tutya ate nga baleeta abaana enkya n'eggulu babatambuliza kati ku visit visa naye abaana abo abajjira ku visit visa ekizibu kye ngenda obbagamba kye bagenda okusanga kikino w'osanga mukama wo nga si mulungi tajja kukolera employment visa watakukolera employment visa ajja kusasulira ka visa ka myezi 3 wonootuuka mu mwaka akugambe nze sikyalina ssente visa tugyesonde can you imagine okolera 1,000 visa mugenda gyesonda bannange Mr. Kadaama TV nasanyuka ng'oŋŋambidde ku muwanguzi mu butuufu n'ekinaaba kyetaagisa muwaayo mu mikono gya Ministry of Labour era wanaawulira akatambi kano tugenda muwaayo kati munnange ye yatuuka n'okudduka n'alekawo paasipooti n'agenda yafuna aba Egypt basomesa naye ng'eyo yonna embeera eva ku ofiisi enkyamu gyetukwasa yatugamba mwete mulina bibyogerako biki kyenjagala kyenyinza obbakola kyokka ate nga buli lunaku bayiwa bannayuganda abalala era ofiisi ziri 2 ezikyasinza okucunya bannayuganda mu Tawuji ne Tabbi eno nze waliwo omu ali ku sayidi eya Tabbi eya Tawuji omulala ali ku sayidi eya Tabbi omulala Mariam mu Filipino be bakyasinza okututulugunya bannayuganda ate nga kati babateeka mu visit visa ne babaleeta ne babakolera employment Mr. Kadaama TV kinnuma wali okitegeddeko omuntu okudda mu contract empya kuba kati mumazeeko contract ate gye bantunda awalala ate era bansumbuula kuba omusajja namubuuza yatuuka n'okufeekinga documents ne mubuuza wano bandaga nga ndi mutuuze w'e Sudan ate wano passport eraga ndi munnayuganda bitegeeza ki ebyo by the way njadde kusindikira bonna abanteredde kati nkyatatagana ndi bize ne mbagamba bitegeeza ki ebyo ne mbagamba nze naggulawo omusango gwange era fayiro saagiggalawo poliisi nempa deadline okenda nga 28 office nentunda ku kifuba ne mbagamba bwe mubanga mulina obuzibu bwonna mu ŋŋambe kati olwaleero lwengenze badde nnongoosa nina documents zenguddeko nga temuliimu cancellation letter eyo omusajja teyagibawa gwe nasooka okukolera can you imagine nkole emyaka 4 ate ngende bandipotinge ng'ate nkoze emyaka 4 gyekiri Mr. Kadaama TV ye emirimu gya Kadaama omwana omukozesa emyaka 4 nga tawumuddemu butuuba badde nkolera mukama wange mulungi kanzireyo e Uganda mpumulemu omwezi 10 wabula n'okalagata bukalagasi amaanyi n'obulumi ku mutima bw'oba olina Mr. Kadaama TV tugambire ku musajja gwe bayita muwanguzi yeewulira muwanguzi akumye okuleeta bannayuganda wekinaaba kyetaagisa tugenda muwaayo mu Ministry of Labour abatono tufiiririra abangi Maimuna Nasali we yafa beekweka bonna ba Bulooka abaamuleeta tewali n'omu yavaayo bannayuganda be basonda ssente za Samaiti n'abaana abaaliwo abatono ba Kadaama be baalwanirira Maimuna Nasali bode y'obutagiziika oba obutamuteekako nti afudde COVID ate naffe abaliyo era tuyisibwa kyekimu lwaki office eyo gye muwa abantu etesobola na kuliisa muntu wadde tulya kopuzi batuwanjereere teziriiko wadde amazzi naye at least oli akusuulirewo kikobuzi okirye okimirireko amalusu ogambe nti kakati okufa enjala akammere kikobuzi kino Mr. Kadaama TV bwe tutuuke tuli tugambire ku muwanguzi nkwegayidde ngambira ku musajja Bulooka gwe bayita muwanguzi era n'ennamba engenda kugikuweereza yeetereeze kuba tukomplaininze ne tumugamba muwanguzi lekerawo okuwa buliti abaana abayisa bubi muwanguzi tawulira naffe abaliyo atuyisa bubi tawulira kuba ofiisi yennyini yerina okukuyamba singa obeera mu kaseera akazibu kati ofiisi we batesobodde kunnyamba genda kweyamba ntya natuuka ku ofiisi ne mugamba omusajja ewantunda yatuuka n'okunkwata ku kifuba n'antwala nkolera omaani era abaana abali omaani bannange mubayambe nnyo abamu batuukayo nga takimanyi nti ali omaani okuva wano Fujera ogenda wali omaani kumpi nnyo just ndowooza eddakiika nga 2 okuyingira wali boda y'omaani nze nalina essimu ya MTN yendabula
ate bamala okunkolera employment visa yajangu ya mangu nanga ye ono nga yangu yokola visa manaku entono bweziti kati wambala ngamba Irene yes tugenda yambala tuna bwe tulaga nga nyambala ate mugambe yajja okukola obwakamasiki niwena woganira nga nyambala ngenda okulaba essimu yange ndaga welcome to man gangamba ngenda omaani ndoza tugenda kukyala olunaku lumu tufeeyo tuuka omaani ensulayo olunaku lumu bbiri nga baŋŋamba Irene ogenda kukolera ano gamba nkolera ntya omaani nga sisayininga ku contract yonna nakukolera omaani ate wange we nagaana okukolera omaani vita we yatandikira namalayo ennaku 6 naye ennaku 4 tebampa wadde olwendo lw'amazzi ngenda okulinjala enzita nefuluma nafuluma nga atwalayo kasasiro nembula nenoonya poliisi bweri kyenyinza okwebaza ku poliisi y'omaani yanyamba olw'ensonga tinaginyonyola ensonga yange ne mbagamba nti nze sisayiningangako documents zonna kujja kukolera mu ggwanga ly'omaani nasayininga kukolera wa UAE kati banzizeeyo efujera ku ofiisi kakati ne bakubira ne mbambuuza kampani ki ne mbabuulira kampani gye ndimu efujja ne babakubira essimu kati ne bakubira oli omusajja eyali mukama wa Kalifani ne bamugamba olina omukozi mwamututte kukolera omaani tagendanga tasayiningangako kukolera omaani kati n'ekyo ekizibu abannayuganda tukisisinkanye abaana lwakubandooza tewali yali afuddeyo okwogera ku nsonga eno batujje wano efujjera ne bakolera n'egundi ne visa byonna ne babimaliriza nga visa bakoledde ya UAE kimu kya UAE ne wayitawo ennaku nga bamaze okukola visa ezo ne batwala omaani ku kifuba nze bantwalayo era we nagaana okukolerayo kati poliisi we yabakubira ne bajja ne bannuna ne banzizaayo ne bagamba muze ku ofiisi ne bagaana ne banteeka ewakawa kati awo ne ntandika okukolera mu mbiri gwo nga bw'okiwulira era bwe naddayo nnyonnyola Buliti ne mugamba omusajja oyo yantudde n'okukolera omaani ne bamala ennaku 4 nga tebamukyakulya Buliti teyabiwuliriza ne mugamba banzibiikiriza essimu ne banzijjako ssente zange ne banyambula engoye ne batandikaako wadde n'olumu era Buliti oyo teyabiwuliriza muzeeyi Kadaama TV abaana bagenda kufiira ku ofiisi eno eya Tadbi ne Tawuji ofiisi nnene erina baddereeva erina bakirina erina abantu bangi nnyo beekozesa n'oyo munnayuganda yafa baali basobolera ddala okumuzza kuba eri under government naye weba eri under government ng'ate abaana babonaabonerawo ne babadduka babagamba Uganda problem nenze natuka wogenda mu ofiisi ya munaali ng'atwala abakozi abo akugamba ffe bannayuganda mwatutama n'ekisookusooka temulina biboogerako oba mufe kyokka ate can you imagine nga bongera abalala bayiwa ng'abayiwa omusenyu Mami Kadaama TV nansanyuka ng'oŋŋambidde ku oyo Bulooka muwanguzi ne Robert be baleeta abaana wano ku Tadbi ne Tawuji bagamba abaana be bawa Mariam mu Filipino abaana be bawa Buliti tubonaabonerawo nga wekiwulira nze contract yange najja gwakutana nga 17 nensayininga nengenda nenkola Interpol na buli kimu mu Gwomukaaga nga 28 ti contract yange gwako nzizemu contract mpya ate mbonaabona lwaki batubonyaabonya ate webagamba bati banaye mugambe ku Buliti mwe temwagala kukola mwasama bwasamye muddeyo mwasama bwasamye omuntu atayagala kukola mwami Kadaama TV osobola okukola emyezi 18 mu nnyumba emu ng'ate bakuzunziza ne bakutwala n'omaani ne bakugjayo nze batuuka n'okujja kati covid we yajja bali bannyina b'omukyala basirikale nga baddira engoye zonna ez'omaani maama taata bonna family ne bazireeta n'enzooleza UAE n'ezikolola n'ezipaakinga mu makeesi ne bazizaayo omaani ne baleeta amamotoka wano UAE omwana ajja n'atalina kigere ayina emmotoka era Kadaama waabwe oyoza emmotoka ekyo mujje nga mukikola ki nga mukimanyi ne bakuleetera amamotoka n'oyoza esene ez'ewaka n'oyoza ezifudde omaani
naye oli n'omugamba bannanga ate bwe tudda ku ofiisi batuyisa bubi tetulina ddembe n'akugamba mwasama bwasami temulina magezi temwagala kukola mu mazima ga Katonda muggulu muwanguzi waba tayezeeko nze ŋŋenda kubikwata mbiteeke ŋŋamba famire yange aba Ministry of Labour babakwate omuwanguzi ne Robert ŋŋenda kuweereza documents bano ze baafeekinga nazikuba ekifaananyi nenziteeka mu ssimu yange ne ŋŋamba no ebintu bino bijja kunnyamba okufuna evidence ŋŋenda zikuweereza lwaki baweereza kale nze nkimanyi nti nakigwamu era nakiyingira ate mukama nkuumiddeyo kuba ngenda emyaka 2 ngenda giweza byonna by'entobi naye lwaki baweereza abaana b'abandi ate nga ffe abaliyo tukomplaininga kati Aisha yabula kuba twalepuka ne Aisha ne mugamba buli talina kyagenda naye nga buli woofiisi twatambula ne tutuuka ne mu Ministry of Labour ne batuvububirayo kati wemba nga wemba nfunye omusango ku tagbi nemba nga ngenze ku poliisi ate nga ne poliisi bakubirayo essimu ne boogera ebigambo poliisi nekenyamba kati omuntu aba agenda kukola ati era nze nagamba muwanguzi solution eriwo ngenda kukwata bukwasi buliti mukube bubi nnyo kuba tansobola bwe naamukuba obubi nnyo yeye aneetwalire ku poliisi bansalire oba emyaka 10 oba 8 oba bbanga ki we ndimala ekibonerezo kyange nzire e Uganda nkubagane nawe ofiisi sina kyengenda kukola kirala kubanga nkubuulire Mr. Kadaama TV Muwarabu abonyabonya Omuwarabu atunya nze najja nina kilo 75 naye nepima nga nina kilo 47 can you imagine 47 eyajja nga nina kilogramu 75 omukazi yansibira mu kayumba nga nzigyeko buli ekinjogerako kyonna okuva ku ssimu nayina essimu 2 banfuukuza zonna ne bazinzijjako era omuli Omuwarabu yabagamba oyo ayina essimu endala ey'ekyama n'aginjijjako nanteekamu ennaku 3 nga tampa wadde amazzi akakayumba ako mwafiira Maimuna Nasali ke yalaajananga nakabeeramu lwakuba nti kati poliisi Maimuna Nasali bwe yafa ne bakasiba era bwe tudda ku ofiisi ye talina kyatuyamba ate naddamu n'akutunda n'omugamba kanzire ewaffe bwe tuba nga bannayuganda tuli babi ndeka nzire ewaffe nesasulira etiketi ŋŋende ate n'agaana ate ne ssente zo ne zikuggyibwako n'azirya wane UAE ne wookola olunaku walu osasulwa kuba waliwo abatalina bakadaama nga ye akozesa bakkiriina Mr. Kadaama TV bakusasula ssente zo naye ofiisi eyo abakazi abakolamu ssente zaffe bazirya buli abaana baba batono abavaayo ne beerwanako ate abamu wetwerwanirira abaana wayeerwanirira ng'akyali mulamu bagamba abo beeyogeza wamala okufa I'm sorry yatugamba naye tetwasobola kuyamba nze sijjagamba nti njagala buyambi naye njagala muŋŋambire ku muwanguzi ave ku baana b'abantu baleeta abaana babaleka amakampani gabaleeta ganaasobola okubafolowinga omwana we bamuleeta ng'alina kampani kubanga nti nze ebbanga lye nali nkoze nebyo ebyali bintuseeko byonna singa nalina kampani nandibadde mpulirizibwa naye olw'okuba nti saayina kampani nga ndi bwenti bw'omu bwenti ne bwe nagenda mu Ministry of Labour twali ne munange ne bamugamba oli mu overstay naye ate mu system tetukulabamu ne mu system ya wano tebatuteekamu kuba baba baleesa abantu b'amagendo nze byonna natuukayo mu Ministry of Labour n'abatawufiiku ne bagamba naye bantu mmwe mu complaininga naye ebintu byammwe mu system tetubalabamu naye ate ngo ye munnange kubanga ye visa ye baali bagikansolinga emyezi 3 mukama we n'atakola visa ndala n'amugamba oli mu overstay era tukubanja sinje 2000 oba mu 7 naye n'angamba gwe tebakansolinganga naye ate mu system toliimu kakati wemba siri mu system bannange tukole tutya nga ne weogenda mu Ministry of Labour mu system toliimu weyagala ogenda Abu Dhabi kwembase oyina kukola covid test bagamba ate oyina kusasulira ku online amasimu bagatujjako line ezituweebwa ziba za bakama baffe n'oba ne line ye eyekyama oba ofuluma ennyumba mukama waagi kujjako kuba ffe abamu twasala olukujjukujju tulina elayini ezaddu ez'ekyama kati nganze abadde afulumafuluma n'ezzayo ku ofiisi
nafuna abaana ne mbagamba mulize sitalingire line kuba inkama yange sigirina. Ekirala omukozi yenna wano aweerezebwa emyezi 6 osobola okukansolinga omulimu ogwo n'okola omulimu n'oddamu n'okola omulimu omulala oba n'oweesasulira tiketi n'odda ewamu. Naye ffe bakadaama emikisa egyo tetugituweebwa. Lwaki? Tosobola kuŋŋamba kaniyo magini nkoze emyezi 18 n'olyoka oŋŋamba nti mukama wange tosobola kudda wammwe mukama wo ammanja ssente. Kituufu emyezi 18 ng'ate etteeka ligamba emyezi 6 mukama wange aba takyabanja bamaze omusasula senga nkola mu nnyumba emyezi 6. Era abatawufiiku bayagala nnyo okunnyamba naye ne banjjako buli simu yonna gye nalina ne baginjijjako kuba Tawufiiku yaŋŋamba ebbanga ly'okoze limala. Kakati we balaba nti Tawufiiku ennyamba ennyo era bayizawe kati ndi bize nja kuweereza ennamba ya Tawufiiku abaana abawuliriza Kadaama TV abali wano eyamba we balaba era ne baŋŋamba leeta ennamba olina essimu ne mbagamba nina essimu naye wenjogerera wano layini baginsaba layini baginjijeko era layini buliti yansijjako layini kuba nze nina bulayini nga 6 bwayo bwaddu nina obwaddu buli 4 n'obwa 5 buli 2. Nze buli we nafunanga obudde n'entambula nga wensanga alina national ID nga mugandi gye sitalingirayo kalayo naye yankwata amavumbavumba ebintu byange byonna n'abisibirayo kuba ennaku ezo nali nga yangaba nga nsula ku kizimbe bakiyita kyokulala era ekya kampani eyo kubanga omunnayuganda yali amaze okufa nga ye bamuggadde era nga nze ŋŋenda n'ensula ku kyokulala. Kakati ŋŋenda okuva ku kyokulala ng'ebintu byange byonna babisibidde waggulu n'essimu ne baleeta bakanyama ne baginjijjako. Kati ne mbeeraawo nga ndi sitaaka. Kye yakola akawungeezi yaleeta kasitoma n'aŋŋamba tambula ogende okole. Kati abatawufiiku abaali bannondoola nga tebakyakola ki tebakyannondoola. Mr. Kadaama TV nina obulumi ate nina obusungu ate nandizemu contract si kikulu kuba nsasulwa naye kakati ate abantu gye yantunda document si olwaleero bakedde nakulwana bayizawe omusajja agamba nzireyo abaana n'amukyala bagamba tagenda mukozi waffe mulungi bitya ate nga nawano weyangaba waliwo omuisopiya eyakolawo gwe yali atunzeewo kati omuisopiya ntuuka mbafuluma bwe nti ofiisi omuisopiya n'aŋŋamba Irene nti n'atunula eri ku kisenge ne mugamba Elena lwaki otunudde ku kisenge teyanyega kuba okupapa kubaawo kungi awo. Kati wentuuka nenfuba nnyo nembagamba neegonza nembagamba muteekeko ku wifi ne banteekako nenjogera ne gundi ne Helena ne muga Elena nakulabye otunudde ku kisenge lwaki n'aŋŋamba awo bw'ogenze wabi nnyo wakyamu nze nakulawo n'omwezi gumu n'ekitundu tebansasula ne mugamba kati neŋŋamba kaŋŋuno ndaba ekigenda mu maaso naye nze yansasula. Ate n'ekirala kye ŋŋamba abaana abawala bakola obwakadaama muve ku kuseka muve ku kumwenya seka enseko ng'oli Uganda wali nyenyonyi bwoti oba oweereza kajjamba akasembayo wali mbulabirwamu wali n'enseko awo oba okikola. Nze kati buli wantunuulira ntunula ng'omutu era ajja n'ansasula mu busungu naye ng'akoze eki aze nsasudde. Mr. Kadaama TV tulina obuzibu obwo tugambire ku muwanguzi kuba ffe wetumugamba kaatuvuma era ngenda kuweereza n'ennamba ye okumanya nti ndi siriyasi atuvuma n'atwasamya n'atuwemula n'akola kiva bannanga omusajja baamukulizaawo oyo omulala Robert yaŋŋamba nze sitwalangako omwana akaabanga gwe kati bo we batutuusa eno ne batuwummuza wali nga banoonya abalala kuba bo baaku street nga bayigga abalala nga baleeta abaana b'abantu bakaabira wano wekibanga Maimuna yafiirawo well and good
tumusabire mu omwoyo gwe Mukama guwummuze mirembe. Naye ate tuziyize okufiirawo abantu abalala. Ate nga ne Mayimuuna we yadda yali mulwadde fine, naye ate yali asobola okujjanjabibwa. Kampani nnene erina ne baddokita, naye ffe tebatujjanjaba olw'ensonga nti tetuli mu mateeka, kubanga balina ne baddokita ba kampani abasobola okujjanjaba kampani nnene n'owoba ogisaakinzeeko. Tawugi ne tadibi nnene erina bakirina, erina badereva, erina abazimbi, eri under government. Lwaki ffe bannayuganda be bakukusa tebatuyamba? Kale wadde batukukusiza twandiyambiddwa kubanga byo wootuukawo bakutunda era n'oyingira mu sisitimu yaabwe. Naye omukazi n'okuwa kobuzi enkalu tagikuwa. Ate bwe tubagambako bannange mulekeraawo okuleeta abaana, bannaye mulekeraawo okuleeta abaana, bannaye mulekeraawo okuleeta abaana, abantu bemuwa abaana si balungi. Nga bakola ki? Mwetagala kukola, temulina makesi, mwasama bwasame. Naye Mr. Kadaama TV, omuntu n'akola emyezi 18 mu nnyumba emu aba si mukozi. Ate nga nkunnyonnyodde Omuisopia waliwo Omuisopia mu maka mwe nakola bamusiba emyaka 7 era akyali mu kkomera. Munnange gwe nasangawo yali akoze emyezi 8 ne bimulema. Nze ne banneetika ne bantwala n'omaani kifuba ne ŋŋaana okukolayo. Era bannange abaana abali omaani mubasabire nnyo ate bambi mubayambe. Abamu bagendayo nga tebamanyi nti agenda omaani. Naddala bw'aba akolaganya na zino ofiisi z'effujera. Okuva ne ffujera ogenda wali omaani kumpi nnyo. Just ndowooza ziri ddakiika nga 2 oba omaze okutuuka ali ku booda. Kati omwana ne bamuyingiza omaani, ebimwogerako biraga weeno UAE era gye bakoledde ebiwandiiko bye na buli kimu ne bamutwala akolera omaani kuba ndowooza bamanyira abantu ab'amagenda abawambe. Nze ekyantuukako ne bantwala omaani era nagenda ku poliisi y'omaani eyannyamba. Nali sinaamu wadde 10,000 Mukama yannyamba. Omusajja ow'akamotoka namugamba sirina ssente naye ntwala. Omusajja n'annyamba n'antwala era abapoliisi bamugamba oyagala ssente n'agamba nedda muyambe buyambi kubanga bannayuganda bangi abali abahomaani bangi abali e Uganda ate nga bali bulungi naye lwaki ffe abahomaani tetubonyabonya bannayuganda. Omusajja kye yagamba yali muwalabu n'annyambako atyo. Yannyamba bayiza we nampa ne ssente z'okulya. Yambuuza olina ssente ne mugamba sinaamu wadde 10,000. Nampa ssente z'okulya. Ndowooza naziweza omaani nazifumisamu emitwalo 2. Kyekyo Mr. Kadaama TV tugambire ku muwanguzi. Naffe batono nnyo kubanga nze kati Mr. Kadaama we natuuka nze neerwanirira era nsobola okwejja UAE wano. Era ninze maleko emyaka 2 mu gw'omukaaga ngenda nsabe cancellation letter kubanga tisigenda kuwabira fujera nja kulinnya emmotoka nfune emmotoka oba entwale Dubai nfune poliisi e Dubai. Njinyonyole mbagambe sidda na fujera nze njagala kudda Uganda. Sikyengenda okukola kuba abaana babonabonera wano Mr. Kadaama TV obulwadde bungi wano e Dubai oba HIV ekyuka kibagamba abaana abawala bajja kubula mu biyumba oluusi agwe mu mikono emikyamu afunireyo n'esirimu gw'ataava naye Uganda. Nkimanyi abamu bajja kuwakanya abalala bajja kukkiriza. Naye nga tugambire ku muwanguzi alekeraawo okuleeta bannayuganda obba wa politi n'obba wa omukazi Mariam Omufiripino abaana babonaabonerawo. Oyo Mariam yakwata abaana ennaku ezo abaana baali 6 abawala n'abasibira ebweru baasula bweru. Babulooka abaleeta abaana ku kampani eno Sebo Mr. Kadaama n'asanyuka ng'obagambyeko. Nja kusanyuka kuba baba batono nnyo avaawiyo neyeerwanirira oba n'alwanirira banne. Ate abamu basobola okwerwanirira kuba ne Dubai oba osobola okwerwanirira okomawo e Uganda. Naye eriyo omwana atajja kubanga nze oba omulala
kuba abaana kati basalawo bakwa cancellation letter osobola n'okukyukira ku airport n'ogenda onoonya ekirimu n'okola ekyo kiwe ekiri naye ate eriyo atalina bwongo obwo ye nga mazima ensi egenda mufunzizaawo n'okufiirawo n'okufa kubanga tosobola kungamba sente zenina ozinzigyeko ziridde ovawe tuva eno mu bakama baffe bujja akwambusa waggulu n'abapeeka sente ne bazimuwa bamala ozimuwa tazikuwa bonna abakazi baawo bonna abaleeta Bakadaama muze gwabwe bonna muze gwabwe bannange batugambireko ngenda nakuweereza bulungi nnyo kampani eno ogitugambireko kubanga nze kyekenvuddeyo nenjogerako inshallah kansabe mukama n'abalala bajja kujogerako neyansanyu neyanzeege nasoose nenkuweereza SMS naali ngenda kulikodinga ne bampita kati nebera empita tenakulabye wakoze eki wagibikku